Tugenda ku SB4 Media. Yaffe Tuggussa Enssonga. Mu masekati g'abamalayika abaali beetoolodde enkuyanja n'enkuyanja waggulu ennyo tukuyimusa we nalabira omwana wa Katonda Yesu kye yasooka okundaga okukakasa yandaga bibatu yajja gy'oli yajja gye ndi n'asira nandaga ebibatu twali tuyingira eddoboozi ne liŋŋamba Hassan tukwaniriza mu ggulu nalaba ekitiibwa kya Mukama eddoboozi ne liŋŋamba ebyo byonna by'olabye biwandiike omukono guno gwali gwasanyala nga teguwandiika Mr. SB4 saamanya maanyi gye gaavu nawandi buli kye nalaba nakola ki obirina bye wawandiika buli kye obubaka bwonna mbulina era kuwola omulundi ogwasooka yaŋŋamba ddayo otuukirize omulimo gwa kitange gwe yakutuma ebiseera by'okujja ente binamu n'enkomawo n'ensanga omubiri gwange nga gwebase n'enguyingiramu ng'ayingira mu box nenzira engulu nenzuuka neŋŋamba mukyala wange eggulu nga ddungi Yaffe Tuggussa Enssonga. buli kye nalaba kyatuukirira eddoboozi liŋŋamba bw'omala okuwona ogenda kutambuza obubaka obwo mu Uganda yonna naye ng'okozesa mubiri gw'emponyeza nga bwe nawamusa omuggo akabonero k'omuggo gwe nkuwadde kabonero ka mubiri gwe nawonya gw'ogenda okola ki naye sigenda kuwonyeza wano mu muzigiti ogenda kuva wano enkeera ogende mu kanisa bw'onootuuka mu kanisa nja kuba naawe ogenda kutambula naye bw'omalanga okutambula otuukirizanga endagaano gy'okoze ki gy'okoze nange gwe nawe n'omukkiriza nkwaniriza mu puroguramu yaffe eno gwe ng'omanyi nti Mukama ye yakutonda andi ng'omanyi nti Mukama asobola okwogera naawe Mukama agira mu biti ebyenjawulo oyinza okubeera ng'oli awalemereddwa obulamu Mukama n'avaayo n'akulabikira era noonyumizaako mukwano guno nga nti munnaye Mukama yaŋŋambye nkole kino ekintu abamu tuseka abamu baseka kasita omugamba information yeeyo anti omuntu omukkiriza nga amanyi Katonda asobola okutegeera kyotegeeza nze kijjukira lumu nga nkyali muto nali mu P6 ng'enviiri zinkuzeeko naye nga jjajja wange talina yadde 10 kyagenda kumpa kusala nviiri ate nga saagala kunsazisa makansi oba ejjirita naye nali ngenda ku ssomero abalina enviiri enkulu ne batugoba nti tuddeyo tusale enviiri nali nzirayo ewaka ne ŋŋamba Mukama nyamba saagala kunsazisa makansi oba jjirita nafukamira mu luguudo wakati ne ntambula naye nakatambulako ebigere ndowooza nga 20 ne nonda nusu 5 ebiseera ebyo nga ogenda mu ssaalo ne basobola okusala nusu 3 oba 5 bwe nalonda 5 ebyo ne ŋŋenderawo mu ssaaluuni ne bansala enviiri okuva olwo ne nzikiriza nti Mukama njagala ate era anfaako bwe naawe ng'oli eyo oyinza okuyita mu byoyiseemu nejjukirako olunaku lumu lwawasa Katonda ngamba Katonda nnyamba oba ng'olina ekizibu kyo n'okivuunuka olunaku olwaleero tukwetedde Mr. Hassan yankubidde ku kasimu naŋŋamba ebigambo ebyampomedde amatu gange ne ŋŋamba bwe nzija ne tusharingako emboozi eno naawe olina ky'osobola okuyigamu olina ky'osobola okufugamu olina obubaka bw'osobola okuyigamu n'osoma andi nkusa gwe wonna benagenda okuwuliriza emboozi eno obubaka buno buleme kusigala ku ggwe ng'omuntu wabula naawe osobola okubwongerayo kubanga ffenna tukkirize Mukama ye yatutonda andi tobeeranga eyo noga nti Mukama nze yanvaamu sisuubira nti Mukama abanga yakutonda asobola okukuvaamu otugoberera ebyo Mukama bye yatutonda okukola ne tumusaba
atulungamye mu mirimu gyaffe mu bikolwa byaffe tusobola okumalako n'ensi eno tusobola okugaggawala tusobola okuzimba amayumba ag'ebbeeyi tusobola okutambula amawanga singa tetuva mukama singa tetuva ku mukama byetugamba okukola tuli basobya tulina okwenenya nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga atugenda kutandika emboozi yaffe eno programu yaffe eno wagiddwa abannaffe ababbikirala era katuve mu kalango kano katini nnyo bano batunda amataka batunda poloti bakwala save ku mataka bakuba plani z'amayumba awamu n'okukuzimbira tulabeka kalango kano katini nnyo then tukomewo. Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusosotoledde estate sempya enteekateeka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala eri Namayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba otukubire ku ssimu zino wammanga. Okay, kulikayo mukoo wange Mr. Albert mutumiddeko nnyo webale kubeera nga ate okwasaganya feedback nungi ddala abaana baguze poloti abaana bafunye ebyapa waliwo yankubiddeko nangamba nti SB4 naye sisuubira nti esobola okufuna poloti ku miliyoni 6 era kati wenjogere ekyapa kyange kirina alinda bulinzi kuzimba webale kubeera nga ate okola emirimu n'amazima ne bannyinaffe bokola nabo tubaagala nnyo. Tuzze okutuusaako emboozi ya Mr. Hassan nsanyusa okulaba taata. Kale so. Mukama yeebazibwe. Amiina. Obulamu buli buti? Obulamu bulamu. Era bulungi mu kubeera kwa Kristo. Mwana wa Katonda omulamu. Sooka otubuuzeeko ku SB4 Media. SB4 Media mbalamusiza mwenna abalaba SB4 n'abagigoberera omukutu wano mu ggwanga mu Afrika mu nsi ez'ebweru. Nebaza Katonda olunaku olwaleero. Nina ekigambo kye ngenda okwogera yali Yeremiya nange kyenkozesa nebaza Katonda omwoyo wa Mukama ali kunze kubanga ampadde okukola ebyo ensi byegenda okwewuunya ate abantu bye bagenda okwanamiira nga bawulidde emboozi eno gyenvudde wange naddi Katonda lwe yatandika okwogera nange nawa gye yanzija okutuuka olwaleero nga nkyali mulamu. Tukibalize Katonda olw'obulamu. Yes, ndi mulamu. Amanya nga bwe mugawulidde Hassan Matovu. Ndi muzzukulu wa Nsamba. Ate ono muganda wange kubanga tubbula mu bika bibiri ekyengeye n'ekyengabi. Era waffe tulina Bannabunya, Bakasule, Bannajjingo tubalina. Nze Ssebunya. Yes. Mirimu gyange ndi yinginiya omutendeke. Amasannyalaze mu kuzimba na degree mu civil engineering okuva e Makerere. Obulamu bwange buzze butambula mu ngeri eyewuunyisa. Nakulira mu famire yalimu abantu abangi nga famire z'edda abazitegeera nga bazimanyi zikuŋŋaanya abaana okuva ebule n'ebulira. Okukula okwange tekwali kwangu kubanga mpulira banyumya story ntino nayavulako nayingiza ku bikunta nga njavula nga nina emyezi 6 kyali kyewuunyisa buli omu. Omwana omuto nga njavula enkuba yajja ne ndaba nga bayingiza ebintu nenjavula nentandika okuyingiza ebikunta. Olwaleero lwaki njogera ne SB4 olw'emboozi eno gye nnina amakula. Eddoboozi lya Mukama lino eryengenda okwogerako ery'ekitiibwa ennyo yatandika okwogera nange nali mu P3. Nzijukira edda baatugemanga buno obukato babuyitanga obukalo obukato polio batukubanga
nzijukira maama anzaala yatutwala okutugemesa polio. Bwe yatutwala ne batugulira paani. Bwe batugulira paani mu buto bwange saali mwangu nnyo, nali nwana nnyo. Mr. SB4 nali mulwanyi nga nwana nga nina empaka. Kati waliwo muto mwana omu ku bato be twali nabo ne batugamba okugabana paani. Kati bwe twagabana paani ye teyategeera ne batugambye okugabana paani kubanga abaana twali bangi abajjanga ewaka we twabeeranga. Ye bwe yansanga muwadde ekitundu kya paani n'agamba paani yenna mulidde ne muwaako ekitundu. Olw'okuba nti nno mu buto bwange nali nanaagira. Nakwatibwa obusungu ne mukuba omusaya ne gumuva mu nnyindo. Maama n'ava mu kiyungu n'ankuba. Maama bwe yankuba nedduka ne ngenda waliwo omuti gw'omutuba waliko obutunda buno obukaluba obw'omu byalo. Kati bwe natuuka wansi w'omuti gw'omutuba ogwo neebaka. Bwe neebaka omutwe nagutunuza eno ewaka gye nva. Ebigere ne mbitunuza eri ku muti gw'omutuba. Saawa zaalinga 6:00. Budde bwali bwakye, omusana gwali gwaka. Nali neebase nagenda okuwulira eddoboozi nga limpita. Misana tuku. Nagenda okuwa eddoboozi ne lyali limpita nga lirimu ne echo kwegamba nga bw'onawulira eddoboozi nga likuyita naye nga okuwaawala kw'amaanyi. Nagenda okusiwawo mu kabwenti okutunuulira omuti guli ogwa Katonda. Eddoboozi gye liva ng'omuti gwonna gukutta omuliro naye ng'eddoboozi liva mu ki? Mu muliro. Ng'okyali mu kirooto obanga ndaba nga ntunula n'ensituka. Nasooka ne ntunuulira omuliro ogwaka. Ne ndowooza Katonda kakoze nze kye nategeera akatunda kakutta omuliro. Nadduka emisinde ne nnyingira mu kiyungu ne mpita maama ne mugamba maama akatunda kakutta omuliro. Nambuuza ani akookeza kuba twali mu biseera bya kyeya. Omusana gwali gwakanye. Tugenda okufuluma mu kiyungu ne maama ng'omuliro tegubeerangayo. Nawe n'olaba nga teguliiwo. Nga teguliiwo naye nga nze ngulabye n'eddoboozi ne ndiwulira. Eddoboozi nga ligamba litya? Eddoboozi lyo bwe lyampita emirundi 3. Hassan, nze bwe nawulira eddoboozi erimpita kwegamba mu sound eya waggulu ennyo natya, nafuna okutya ate nga ndaba omuliro. Nadduka mwana wa P3 nga bw'omumanyi mu myaka egyo. Nadduka ne ngenda. Mama bwe yamala okunkuba ne mbivaako. Ndowooza nange oba nabadde ndoota nga bw'omanyi obwongo bw'omwana nabadde ndoota. Naye awo okutandikirawo natandika okulaba ebintu eby'enjawulo. Mr. SB4 okuva ku ddoboozi. Natuuka eriyo olunaku bantuma okugenda okukuuma enkima mu nnimiro ya kasooli. Waka twabeeranga balimanga nnyo kasooli n'ebintu. Olwo nga muli ku kyalo ki? Twali ku kyalo kiyitibwa Magamaga kiri lwa Masaka. Kiri side ze Masaka. Kubanga ova mu Kirumba then waliwo Kibinge ne Magamaga. Kakati bwe bantuma okugenda okukuuma enkima ennimiro yali nnene. Ndowooza ng'okuva wano okutuuka nga ku Kagodo obugazi obuwanvu bwayo. Naye nali mwana muto. Nali neebase mu kayumba mu kasiisira. Mu nnimiro. Nawulira eddoboozi liri eryampita nga limpita situka olya emmere naye erya mangu kubanga bwe banaakusanga muzeeyi gwe twali tubeera naye yali musajja mukambwe. Bwe banaakusanga bajja kukuba era bajja kubuuza ani agikuwadde. Mr. SB4 nagenda okuzuukuka nasanga omugaati toosi zaali nnya ez'omugaati naye nga guli ku jjinja naye ng'ejjinja litukula nnyo. Toosi nnya ez'omugaati nga waliwo n'ebibala bya apple 2 nga biri awo. Kati ngenda okubuula amaaso nga waliwo omukyala ayambadde engoye enjeru ng'atambula abulirayo. Ennimiro eyo yali mu kisiko? Ennimiro eyo kweganga bw'olaba ebyalo nga bw'obimanyi. Omukyala ng'abulirayo. Nange kye nakola nali omugaati guno ne apple zino naye naakamalawo apple muzeeyi nga bwe nkugamba muzeeyi yali mukambwe gwe twali tubeera naye najja n'avaayo era bwe yansanga n'ambuuza olyaki ne mmugamba twameketanga ebinyeebwa ng'abaana abato nga tukola ebinyeebwa ne tukola ki? N'aŋŋamba yasama.
nagenda okwasa ne mugamba ndi mukulya pera jukira ape efaanagana ki ne pera nagenda okwasa ndowooza ye yalabanga eppeera kubanga around that place waliwo emiti gy'amapeera naye nga mato nga ndi mukumeketa ppeera nga yeekale eddayo ewaka okole ki sokoleke omukyala yali yambadde atya omukyala yali yambadde engoye enjeru sijja bayita emisambwa watawenanga mu byalo nti waliyo emisambwa olwaleero okusinziira ku kukkiriza kwenina mu Katonda n'ebyo Katonda byazankolera yali malayika ya Katonda okusinziira ku kukkiriza kwenina yali malayika nga bwe mbagambye mu kusooka bwe nkugambye neebaza Katonda omwoyo wa Mukama ali kunze ojja kuntegeera mpola mpola paka gye tunakola paka gye tunaggukira okuva awo nanezya nga nsoma ebintu byenkola nga bwe tubeera ku ssomero bwe ngamba enkuba egenda kutonnya etonnya nga bwe tulinnya twaka nga tugenda okukyogera kiva buviiri n'okyogera omala kirowooza nkiwulira mu nze nembaga enkuba egenda era nga bwe tuba tugenda bino by'emisinde okudduka n'omupiira bwe mbagamba tugenda kugoba tukola ki bwe mbagamba tetugenda kugoba era tetukola ki wabyogeranga ng'essomero likinotisinga oba yes waliwo headmaster bali bamuyita Mr. Gray Mukama Katonda yamuwummuza oyo yatuuka ekiseera nga mpita omulaguzi waffe tubuuze ku Hassan kwata mukaawo SB4 Media Tuggussa Enssonga toza tutandise programu eno gw'omukkiriza naawe oyinza okubangamira ebintu owewulira osobola okuwakana kwabba wakakanyi tebabula naye bibaayo katusuubire nti story eno eba emboozi eno tegenda kuleka kyekimu ze muzzukulu wakabajja katuveeko mukana wakati nnyo then tukomewo ne kati ngamu Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, toyanza nnyo abatuteekamu ssente omulizi wa & Sons era ndowooza akalanga ako tebakozesezza bubi wenna yeetaza ebikozesebwa mu kisenge be bannambeemu osobola okwefunira bed covers ate nno waliyo Black Friday buli lwakutaano ebintu byonna ebikozesebwa mu kisenge omuli blankets, duvet covers, masuuka n'ebirala ebiriŋŋanga ebyo byasaliddwako ebbeeyi lwakutaano so tikawutesika ssenteko olwokutaano lutuuke ate obeere nga weefunira ebintu ebikozesebwa ebiri ku mulembe ebiri ku original ku bbeeyi layisi. Tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Mr. Hassan tukomye nga headmaster kuyita omulaguzi ng'agamba omulaguzi waffe headmaster mpita omulaguzi waffe n'enkula bulamu bwange ne bugenda nga butambula bwe butyo naye nga bw'omanyi abawakana nze paka na kati ensanafu nga zijja nyinza okuziwulira nga zikyali mu meters nga 5 ng'olutuli wano tugeze nga zijja ng'oziwulira neŋŋamba era bwe tubeera waliwo mukwano gwange nagenda ewuwe ne mugamba naye mwali kali kawungezi ne mugamba mwalifunye amafuta ne mugamba nsiira wano bwe muti kwa yali alunda obumyu nambuuza ku lwayi ne mugamba ensanafu zigenda bazinda mu dakiika ezo 5 neŋŋamba ati wali ensanafu wano nali naakatambula okuva ewuwe okutuuka ewaka nankubira essimu naŋŋamba ensanafu zikoze eki era yafiirwa obumyu ndowooza bwalinga obumyu 7 bwe yafiirwa kati teyakwekwasa nti gwe wazisindika kwegamba abantu abasinga
nebaza Katonda azza nteekako protection abantu amu ne banzikirizamu bwe mugamba ekintu akola era bwe nkugamba Mr. SB4 togenda nina kampuni bannange be mbadde nkola nabo nga yinginiya aba bayita ba Divine Golden Logistic office esangibwa ku Wilson Road ku kizimbe wakita Twese Plaza yinginiya byabazaire kimanyi ya following anyo gondi eno nkutumidde musajja mulokole pastor yinginiya Richard yinginiya Kasita nange mbatumiddeko yes naye nga bwe njogera ekintu mwene mbagamba kino kigenda kubeerawo mu kampuni yaffe oba contract eno tugenda giwangula tugenda kuwininga bidding eno ewiningibwa kwegamba ebintu ebisinga Katonda azza nteekako ekisaaki kyesa nategeera nti kikugira bugizi oba osobola kutumira omuntu bwotunoga nti kino kigenda kukwata ennyinga mu bulamu bwange kyeki kyenkugambye nga ntandika programu eno nebaza Katonda omwoyo wa Mukama ali kunze era lwakuba mu bintu eddoboozi lya Mukama eryogera nange lyaŋŋaana ebintu bibiri okwegulumiza mu bulamu bwange seegulumiza mu bulamu bwange seegulumiza ensonga ey'okubiri mu bulamu bwange saagala kwogera kintu Mukama Katonda kyatakoze eki kyatagambye nga bwe nkutandikidde we ndukuviiridde ku ntono okuva emabega emirimu gyange ndi yinginiya mu mwaka gwa 2006-2007 nga maze emisomo gyange natandika okukola ne kampuni bagiyita Excel Construction kampuni esangibwa Jjinja wali main office naye twabeeranga ne branch e Rugogaawo kuwuma nali nkolanga site engineer emengo ku ddwaliro onaku lwali lumu nakeera ku makya nenva emakindi we nali nsula wali mu Juko zone awo ngovo oyise ku prayer parish waliwo essomero baliyita Imen noyingira munda awo we nali nsula nagenda ku mirimu gyange nga bulijjo alina omukyala mpasizza twali twakatandika okukola ndi ku kizimbe waggulu kalina yakusatu nalinnya ku amanya abayindi balina omuze baddira material mukadde avudde ku kizimbe kyane ne bamuleta ku kizimbe ekirala kale nagenda okulinnya ku lubaawo nga zezine zaava ku kizimbe ekirala ne baziyeta ng'olubaawo lwavuuda Mr. SB4 nayitawo paka wansi nagwa nakuba omugongo guno wansi nenkutuka enkizi joyita backbone oba spinal cord nalajana mu bbanga eryo lyonna abayindi nga bw'obamanyi ne banziza eno nabeerako ewaka omwaka mulamba naye nga nkozesa ssente zange abayindi tebaagala kumanya kunzira bajja sibampa ssente bwakulya obw'olunaku ze nalifunye olunaku ng'omukozi naye nga ebyokunzijanjaba tebabiriiko okutuusa bwe nafuna lawyer wange oyo simanyi oba kikirizibwa okumwogerako naye oyo kamuleke lawyer yankolera ku nsonga zange nawandikira abayindi ne balyoka bantwala muki mu ddwaliro jukira ngudde 26 gwako 27 28 bantwala muki lwengenda mu ddwaliro wonna wali waka ndi wansi waka nasanyalala musulo gumpitamu obubi bumpitamu abaana buli kimu nga kyononese bwe bantwala mu ddwaliro ne bantwala emulago mu spinal unit Dr. Professor Nyati ne basawo abaaliwo ne banekebejja ne baŋŋamba sijja kuddamu kutambula obulamu bwange bwonna ngozi otambula ekyo kyamagero ndi kyamagero ekitambula kyova olaba ntendereza Kristo obulamu bwange bwonna era ntendereza Katonda oyo eyamponya ate eyantuma bwe baamala okunsiibula emulago n'enkomawo banteekako enjala ya 90% nga siriddamu kulanga nasanyalala n'engalo zino zonna ebigere bino nga nasanyala ngeno siwulira kampuni eya Excel Construction
neyagala okundiyirira waliwo akawaayiro akokuliyira omukozi abadde akolera mu kampani eyo ng'ofunye obuzibu ku mulimu manager Mr. Nambafu programu ena ajagiraba ajagifollowinga obujulizi ajja kuwa obujulizi ensi n'awandikira UPA insurance ensi tule ntwale wa dokita waayo bamale okunkebera bakakase oba nakutuka omugongo obuvune bwe nafuna tebunsobozesa kuddayo kukola balyoke bandiirire bansitula ne bantwala ku ddwaliro bayita Surgeon kwa Cassia Avenue emabega wa essomero lya Sudiro bwe bantwala ku ddwaliro eryo ne bankebera dokita wa insurance nanteekako enjala ya 100% nga siriddamu kutambula obulamu bwange bwonna nabeera wansi bandiirira nzijukire miliyoni zaali 9 n'emitwalo nga 7 nezigwamu nenzikozesa mu bujjanjabi nezigwawo nentunda akayumba ke nali nzimbye ne kagwawo nentunda byenalina byonna nenkolaki nembitunda n'omukyala n'akolaki n'omukyala n'agenda Mr. SB4 nafuuka masikini nava mu nyumba mwe nali nsula nenza muzigo nenva muzigo nenzira mu kazigo abali ku Juko zone webaza wamu omugenzi muloma webazaala station wa mama wa station Mayanja mkyala na Kiganda program eno mugifolonga station Mayanja kuoli program eno mugifollowinga n'abalala Sunday omubazi Josephu Willow chairman Jembo kyali chairman wali chairman mu 2012 kyali chairman musobola okuwa ensi obujulizi ku kintu kyenjogerako nabeera wansi okumala emyaka 7 nga nafuuka masikini omusulo gumpita mu ntambula ne urine bag banteeka mu katheta ndyawo mu mbeera naye ekisa kya Mukama nga bwe Katonda akuyita ate buli kintu kyonna kibeera n'ekiseera kyakyo nga bwe mbagambye neebaza Katonda omwoyo wa Mukama ali kunze jukira wano nga ndi ku university nasooka nengendako mu balokole katono ng'ogenze kulokoka nagenda nalokokako nenzirayo mu Busiraamu family yagolokoka nenzira era Pastor Godfrey Mukasa yali bawa Fiona Mukasa yali pastor wange Pastor Frank Mukiriza oyo pastor wange Pastor Yasini Lukwago aba pastor bange benabeera nabo kati ngenda okufuna obuzibu buno nga nkoze eki nga nzizeeyo mu Busiraamu mukudda mu Busiraamu eryo ebbanga lyonna mmaze wansi emyaka egyo 7 naye buli lwakuna bantwalanga emulago ne banzija mu kathete eno gye banteekamu kuba bakuteeka mu kathete ne tukira ddala ku bulada yejjayo guno omusulo kati buli lwakuna nagendanga ne banjoza mu bulada ne banzija mu kathete eno ne banteekamu endala ebyo byonna bigenda okubeera omukyala taliiwo waliwo omuvubuka olwani adinga kujjanjaba bazira kisa nga be banzijanjaba waliwo omuvubuka bamuyita Paulo twamukazaako lya Paulo Munyalwanda twamukazaako lya Paulo Munyalwanda avuga special ekibuyaawo opposite Shell special was parking awo waliwo ne mukodomi wange yafa nga muyita bus nga bantwala emulago nkubira Paulo omugamba jangu ontwale nga bulijjo naku lwali lwakuna Paulo antwala bwe yantuse emulago nandekayo Paulo bwe yandeka emulago bamala okunkolako omusawo ansindika mu kagaali anfulumya ku lubalaza nkubira Paulo ngamba Hassan yinginiya yampitanga yinginiya sente ze wampadde zabadde ntono ate nafunye client sobola kudda mulago nze ndi kibuye natusedde ekibuye nali nkyayogera naye nanzijako nembeera stuck nalaba omwana yali aweze emyaka nga 16 17 abamanye kutaso waggulu emulago waliwo akasaawe kali awo baana bali basamba omupiira nentuma omukuba sawo yali ayita nemugamba mpitira omukubaana abo mwana najja nemugamba nsindiko ntwale mu ward eyaba spine omukisawe yali anzijanjaba bamuyita Sister Nandego kati ali kiruddu gye baamuzza bwe natuuka mu ward yaba spine nasanga mu Sister Nandego
saa zaalinga nnyo abalwadde bali mu kunywa cyayi sitanandego buyanda nayingina osensa okulabo ze kutubuuzaako nayogera mpola nga saagala abalwadde bawulire n'abasaba nemuga nzize kunsuzaako naŋŋamba yinginiya n'ekitanda kwe wali osula kiikyo kiriko omuntu n'abantu abalala 3 baba bali wansi ne mu casualty baatukubidde baatugambye eri abalwadde 3 tulinda Professor Nyati ajje akole ward round baya gikolanga ku lwokubiri ne ku lwokutaano onako olwali lwakuna tumulinda enkya ajje akole ward round tubeko ne betusiibula tuyoke tufune tetulina wakusuza era bwe namala n'eŋŋamba oyo omwana omulala namugamba nsindiko ntwale ku muzigiti ogw'emulago ng'oyingira ku main gate omwana we bwe yansindika n'antuusa ku muzigiti asanga imaamu ng'alina byakola imaamu bwe yandaba nemweyanjulira ndaba alina ebbaluwa z'eddwaliro ndi mu kagaali urine bag biki nemweyande nemusaba obuyambi okunsuzaako naŋŋamba amateeka tegatukkiriza kusuza bantu wala omwana oyo naŋŋamba nze embeera eringa ku masannyalaze ku Mawanda road eriyo omuzigiti guli eyo mutonotono naye bayinza okuyamba era omwana oyo yansindika ne tuyita mu mulago omwo ne tujja ne tufulumira ku kikubo ekiyita emabega wa kyaki ya Pastor Kakande awali ebikofini by then mu 2012 lyali lya ttaka ekkubo eryo erigana ne fulumamu eri ku masannyalaze kati baalikola lya kolansi omwana oyo yansindika n'antuusa ku muzigiti gwali mutonotono nasangawo imaamu n'abaami abalala 2 olwo tuli mu ssaawa nga 5 nembeeyanjulira imaamu namala okubeeyanjulira ne badda ebbali ne beegeyamu imaamu n'akomawo n'ambuuza olina essimu nemugamba alina essimu nalina akasimu ka Nokia nogamba alina essimu nagamba kasita olina essimu onookubira ki abantu bo ne bansitula mu kagaali bansitula n'akagaali ng'ekitereke paka mu muzigiti bansituusa mu muzigiti imaamu n'anjalirawo omusaala yanjalira omala okunjalirawo omusaala n'aleeta ne bed cover n'agimpa n'ambuuza onoolyaki ne mugamba sigenda kulya kubanga jjukiranga bwendya okufuluma kwanga ndinga bebi era namugamba ngenda kunywa mwami oyo n'andeeta ecupa za minowota zenzijjukira zaali 4 era omwami oyo yajjanga n'asumulula urine bag eno ng'ejjudde n'ajjamu omusulo n'agenda n'aguyuwa nensulamu ku lwokuna olwo ku lwokutaano ne bukya abasiraamu ne bajja okusala jjuma bamala okusala imaamu n'ayimiira n'abagamba tulina muganda waffe wano yavudde Makinde naye abaamuleesa abantu be baamulese mu ddwaliro naye tuweeko ne kye tumusondera imaamu ne bansondera nzijukira gyali $27,000 tuli mu 2012 $27,000 mu sente ze bansondera mwalimu n'akeebiri akali nga aka green kaliko luŋŋaali bwe ruti ku lwokutaano n'ensulamu ne bukya ku lwomukaaga n'ensiibamu naye munda munze n'essaala gye nayogeranga nagamba nga Mukama bw'olimponya ndikuweereza yonna gy'oli ntuma ndikola ki ndigenda kyekyali ekigambo kyange Mr. SB4 kwega nali simanyi nti nno ebigambo byenjogera byali bituuka ewa Mukama Katonda ku lw'omukaaga ekiro Mr. SB4 lwe nalaba ekitiibwa kya Mukama ng'oli muzigiti ndi mu muzigiti nalaba ekitiibwa kyani kya Mukama Katonda okiraba otya era okiraba ssaawa mmeka nze muzzukulu wa Kabajja tuliko SB4 Media Tuggussa Enssonga bannaffe abali mu Saudi Arabia tubaagala nnyo bannaffe abali mu Dubai tubaagala nnyo abali mu South Africa tubaagala nnyo ninayo mukwano gwange Jowe kwagala nnyo sister wange nkutumiddeko nnyo bandabire b'okola nabo abali mu Canada tubaagala nnyo abali mu UK USA Linda Madam Linda nkutumiddeko nnyo nawe wenawo gy'osinzidde okubeera ng'otaba tubaagala nnyo programu eno si ya bulijjo andi yanjawulomu abanagiwa obudde twetujja okugitegeera wakkiriza Katonda nti akolera yali akoleddeko ekyamagero twetujja okugitegeera naye nga nyongera okujjukiza bannaffe ababikirala bano nno be bakafulu oba be batongole okubeera nga batunda amataka oluti eziri ku mulembe ate nga ziri ku bbeeyi seko buseko era laba akalango kano tukomewo.
Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusoosotolidde estates empya enteekateeka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13 n'ekitundu zokka endala eri Namayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka. Ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba otukubire ku ssimu zino wammanga. Okay, tweyanziza nnyo bakulu ba Big Clara bwe yeetaga ploti basimukira ddala ku bukadde 6 osobola okufuna ploti y'ekyapa kyo nobeera ng'otuukiriza ebirooto byo. Manyi tukola kuba n'ebirooto byaffe bye tutuukiriza naddala baganyinaffe abali ebweru eyo wana ekirooto kino ganjigana nfuneyo ka ploti kange ekirooto kyo kyatuukiridde dda wekwate bannaffe aba Big Clara bajja kubeera nga batuukiriza ekirooto kyo. So lunaku lwa mukaaga essaawa 9 ogw'ekiro nali seebase nali mpulira bulungi ntegeera kubanga bwe nagwa Mr. SB4 saifuna buzibu ku bwongo bwange nasigala ndizoninga bulungi. Nasooka kuwulira mbuyaga emabega w'omuzigiti yali ebitooke nindowooza enkuba egenda kukola ki kutonnya. Jjukira mu muzigiti guno abasema baamala ng'okusaala akawungeezi nga bajjako amataala balekangako light emu yawabweru ku gate ku mulyango oyingira naye embuyaga eno eba kwegamba yakakendeera nalaba ekitiibwa kya Mukama. Omuliro guli gwe nalaba nga ndi mu pitheri ogwa Katonda guli ne gukomawo ne gukka mu muzigiti. Bwe nalaba omuliro nasika bed cover nenkola ki neŋŋamba bwe twabeeranga mu darasa liba ssomero mu baatusomesanga baatugamba nga amajjini gabeera mu masigiti mu muzigiti waliwo amajjini agabeera mu muzigiti ekyo bakitusomesanga era kyova bwe tuba tusaala tuyimirira ebigere bino ne byekoona nga ne tutalekaawo bbanga lyonna biri mu hadith sijja kukigenda mu nnyo ate sirina ddiini gye nvoola. Omuliro bwe gwakka mu muliro ne muvaamu eddoboozi era nga liri eryampita mu pitheri nga ndi mu pitheri eddoboozi lyampita emirundi 3 ekiro ekyo nga ntunula ne liŋŋamba nze Mukama Katonda wo nzize kuwonya naye ngenda kuwonya lwandagaano okoze nange endagaano ng'otunula bw'oti ntunula ndaba mpulira. Mu muzikiti mwali mbameka? Nalimu bw'omu ng'osuzeemu weka? Ng'asuzeemu bw'omu. Eddoboozi bwe lyamala okwoga lyampa obubaka bungi kubanga ebintu nga eddoboozi maze okwebika eddoboozi ne liŋŋamba tunula bikula amaaso go. Wali olabye nga projector bwekasuka ebifaananyi ku kisenge. Mr. SB4 buli kye nalaba mu kwolesebwa Mukama Katonda kye yanjolesa mu muliro guli kyatuukirira. Ekintu gye nasookera ddala okulaba gaali mataba n'omuzikiti mu kiri ekigundi mu kitangala kiri ng'amataba gabunye. Eddoboozi ne liŋŋamba ekyo kigenda kubeerawo mu Uganda n'amawanga ag'emiriraano ne kivaawo ne waddawo enzige. Eddoboozi ne liŋŋamba ako kabonero ka bujeemu eri omwana w'omuntu ku lwange nze Katonda. Enzige bwe zaamala okugenda enkuyanja z'enzige, Mr. SB4 nalaba emirambo gyesinza kubuulira bungi bwagyo omuli abazungu abaddugavu. Eddoboozi ne liŋŋamba ekyo kijja kubeerawo mu nsi yonna olw'obujeemu bw'omwana w'omuntu. Ekyo bwe kyamala okuvaawo ne wajjawo ekibinja nga bavubuka nvuumuula embula kalevu. Eddoboozi ne liŋŋamba ekijja kubeerawo mu Uganda
abavubuka bajja kujja olw'omulembe ogw'ebyobufuzi naye bajja kuba tebawa bantu bakulu bitiibwa eddoboozi ne liŋŋamba ebyo byonna by'olabye biwandiike omukono guno gwali gwasanyala nga teguwandiika Mr. SB4 saamanya maanyi gye gaava nawandi buli kye nalaba nakola ki obirina bye wawandiika buli kye obubaka bwonna mbulina bwe nawandiika mu 2012 kubanga eddoboozi liŋŋamba bw'omala okuwandiika obubaka buno butwalire bannaddiini so obubaka bwakomaawo ku bavubuka teriyo obubaka butannaba kutuukirira obutannaba bakutuukira kati olaba byonna byoyogedde amataba tetunnagalaba gajja enzige weeziri amataba gajja enzige zo twaziwulirako amataba gajja emirambo emingi oyo ayinza oba nga eri korona ensi yonna yonna so amataba gano go amataba agajja gano agaali ag'ebunyolo waliwo amataba bayirawe agaaliyo buli kye nalaba kyatuukirira eddoboozi liŋŋamba bw'omala okuwona ogenda kutambuza obubaka obwo mu Uganda yonna naye ng'okozesa mubiri gw'emponyeza nga bwe nawamusa omuggo akabonero k'omuggo gwe nkuwadde kabonero ka mubiri gwe nawonya gw'ogenda okola ki naye sigenda kuwonyeza wano mu muzigiti ogenda kuva wano enkeera ogende mu kanisa bw'onootuuka mu kanisa nja kuba naawe ogenda kutambula naye bw'omalanga okutambula otuukirizanga endagaano gy'okoze eki gy'okoze nange Mr. SB4 ekitangala ne kigenda saddayo kwebaka obudde ne bukya budde bwaki abasiraamu ne bajja n'ayaziina bamala okwazina ne bamala okusala sala ya subuhi bamala okusala ne ngamba imaamu njagala kuddayo kubanga eddoboozi yaŋŋamba kyesi kugambye okwogera tokola ki tokyogera so dozi gye nejiga tobaako nakyoyogera wabula kola nga bwenkoze eki bwe naakugambanga okwogera ojja kola ki kati bano abasiraamu bwe bajja sina kye nakola kye nabagamba kino nakirabye kino nalabye kino bwe bamala okusaala ne mbagamba nzirayo makindye bambuza ono tuuka otya ne mbagamba mujja kuddira akagaali ako mukasibe ku pikipiki mujja kunsitula mu ntuuze ku piki kubanga bwe babanga nga tebansibye nga ngwa nga siina balance bwe bamala okusaala baali mu miitingi yaabwe miitingi bwe yaggwa ndowooza kusanga 3 ne bansitula ne bakola nga bwe mbagambye ne banteeka mu kagaali ne bampa owa bodaboda tutuuka ewandegeya ku bitaala ne mbuza owa bodaboda kyaki gye bayita Liberty Worship Center ogimanyi naŋŋamba bali baŋŋambye ogenda Makindi ate bw'oŋŋamba ogenda ku kyaki gye bayita Liberty Center Worship Center eruga ne mugamba nze nkusasula yali ansabye 10 ezo nange ajja kunnyongeramu 10 ne mugamba tugende twatuuka ku kyaki nga bwe najjirabye mu kwolesera naye kyaki wagiraba yes nga bwe najjiraba n'ebibaati byayo bwe natuuka ku kyaki nga yeeyo wali togimanyi naye sigimanyi era naye erinnya walijjawa erya Liberty Worship Center byonna byajja kuli buli kyenkola nkiweebwa kyova nkugambye nga tutandika neebaza Katonda omwoyo wa Mukama Katonda ali kwani kugwe kubanga ambikkulira buli kimu bwe natuuka ku kyaki morning service yali eggwa twasanga aba asha bwe bandaba ne bajja owa bodaboda yantwana n'abagamba tatambula. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons,
where comfort and luxury is a pleasure. So church wagiraba? Yes, church nagiraba. Nga bwe nkugambye batandika program eno. Buli kimu Mukama akinjolesa. Ate nga bw'akinjoleseza bwe kibeera era bwe nkiraba era bwe nkisanga. Ntuuka ku church ya Liberty Worship Center. Morning service yali eggwa. Main service etandika. Baasha bansindise banyingiza mu church. Banteeka kumpi n'omulyango. Aba praise ku kagaali kange. Ba praise and worship bali nyakatuuti batandika. Pastor ali nyakatuuti. Pastor Namutebe. Yeah. Pastor ali nyakatuuti. Eddoboozi eryampita mu muzigo tiriddamu limpita. Ngamba Hassan. Nze Mukama Katonda. Situko otambule. Eddoboozi no liwulira mu church mberamu ebiwoggana. Eddoboozi bayimba no bakubengalo eri Katonda yebazibwe. Mr. SB4. Eddoboozi no era nze mu kusooka bwe nali mu church. Nali ndowooza abali mu church bawulira nze kyenkola ki? Kyawulira. Kubanga lyo bwe lyali lyogera nange lyabutikira buli nga mpulira eddoboozi lyenkola ki? Lyempulira. Pastor ali nyakatu nga mpulira eddoboozi. Era bwe lyangamba ogwasooka ne neegaganula nenzira neŋŋamba ogwokubiri situka otambule ne neegaganula ogwokusatu nenyimirira naye nga ntuuyana ngenda okuyitamu ebyo nga amaze emyezi ena sinaaba. Bwano mu kugweganaganula waliwo abali bakulaba nga bandaba kyenjogerako kiruriyo by then WBS yali yavaawo naye ebintu bye babisigaza mu archive. WBS yali ecoveringa service eyo. Era akatambi kyemanyi Pastor Namutebe akalina nga bwe nali nfaanana kubanga kamala ekiseera nga kazanya ku mukutu gwa WBS. Nyimirira nsituka nyimirira. Onebuuliza nti church yategeera kuba bakuteeka ku mulyango gwa church. Yes. Akatuuti abali katuuti bali mu kusinza kutendereza. Kati bano bategeera batya nti ogenda kuyimuka okuteeka mu kamera. Baalaba nyimiridde kubanga wano mu kujja ba Asha bandaba. Era be bannyingiza. Ekyaba Asha bandaba era be bannyingiza. Kati bagenda okulaba nyimiridde naye nga njuuga ne bajja bankwate. Pastor Namutebe yali ena bagamba mumuleke. Temumukwata ko yabaaki ne bandeetera akazindaalo. Pastor Rich, Pastor Gerard yali avunula Pastor Namutebe. Pastor Gerard nkutumidde yonna kubanga programu eyo jagifollowinga era ogimanyi. Wakati ali kyanja Pastor Gerard. Pastor Gerard bandeetera akazindaalo ba Asha. Mbeyanjulira amanya gange omulimo gwenkola ne bagamba nawulidde ekintu nga kiŋŋamba nzija wano nkole ki? Ntambule. Pastor Namutebe n'angamba sirika toddangamu okukiyita ekintu. Pastor Namutebe n'angamba Katonda bw'aba yakusindise wano owone tambula ove w'oli awo ojje wano. Mr. SB4 nasimbule ebigere bino byali byewetamu nga nakogga eno wansi nga n'okuddugala byaddugala. Naye wano eddoboozi nga liŋŋamba situka otambule nawulyanga omuntu ankola masa nawulyanga emikono eginkwatako okuva ku mugongo paka. Nasimbula ekigere ekyasooka paka ku katuuti. Kyenzijukira bwe natuuka katuuti eri Pastor Namutebe yankwata ku mutwe bw'ati n'angamba Katonda bw'aba yakuwonyeza ogambye akagaali kakusitulidde emyaka emeka konze 7 tambula oddeyo oleeta akagaali ako okaleete wano. Ne ntambula ne nva ku katuuti nenzirayo mu kifo akagaali we kaali we nakaleka nenkebaga nakasitula na waggulu nentambula nga kali waggulu enduulu netema mu church nenkatuusa ku katuuti. Ebiseera bino nti otulaba eyamagero bwebityo mu church tuba abamu tugekala church ezimu zayonooneka tugaba bipange ebiseera tebagambako nti ebintu byali bipange. Olwaleero tugamba bipange naye nebaza Katonda kubanga ne ku kitundu we nalwalira okumala emyaka 7 we nava ku Lwokuna nga ndi mu kagaali nakomawo kusanda akawungezi nga ntambula n'olwaleero ne bwotuuka wali ku gundi mu jjuko zone n'obuuza ne yinginiya oyo alina Katonda mumuleke. Kye kintu bo kye boogera wali mu jjuko zone yinginiya oyo alina Katonda. Kati ntuusa akagaali ku katuuti nga Pastor Namutebe yaŋŋamba omusulo gwali gumpitamu n'obubi buno bwonna byonna byakomaawo era bwe navaawo ne bampa Asha n'antwala mu tooyi nenzija kino kiyuri ne baaga kye nali nkozesa byonna ne mbisuula.
abantu baali so excited mu church. Nafuna ebirabo ebyali ebingi nnyo, mwali n'ettaka nga mulimu n'amayumba. Waliwo omukyala mukyala bamuyita Jovia Kirabo programu eno ojja following ojja giraba. Nanga mpeya ettaka nga mulimu n'amayumba. Nyampa ettaka nga mulimu n'amayumba. Nansa na Ganda oyita eno church ya Pastor Bugembe nayo oyingira ku Jenina. Nodda munde. Naye olw'okubanga nti nno nali nziruka eddobozi kuba nze nadduka eddobozi. Bwe namala n'entuula ewaka ne ŋŋamba Katonda bwe yabadde amponya oba eddoboozi lya Mukama bwe lyabadde lyogana lyaŋŋambye ŋŋenda kukozesa omubiri gwe liwonyeza ntuuse obubaka eri abantu. Nasooka ne ŋŋamba siri pasita, siri reverand, siri imaamu, naakola ntya omulimu gwa Katonda? Ne ŋŋamba owange Katonda nkwebaza okumponya naye omulimu sigenda kola ki? Era omukyalo ng'amaze okumpa ettaka eyo n'ebiryogerako byonna nankolera endagaano kwerosi Nansa na Ganda. Naddayo wa Pastor Namutezi. Nemugamba Pastor ettaka liri njagala dditunda, nambuuza lwaki oyagala dditunda? Nemugamba ngenda kukola business ng'egye ntudde wansi ebbanga ddene. Saamubuulira biki bye nalabye na biki ddoboozi bye lyakoze eki bye lyaŋŋambye. Pastor Namutezi nanga tewali mutawa kase ettaka baakoze eki baali kuwadde. Nenfuna omwami bamuyita Lubega akola mu masannyalaze yagula ettaka eryo. Bwe natunda ettaka nalitunda $221,000 mu 2012. Namuguze ettaka eryo twali mwezi gwa kuna jukira mponye mu gwokusatu mu gwokuna $221,000 nengatako zino sente ze bampa mu kize bansondera mu kyaki nenziruka n'enyenda e Rwanda ekigali. Kyekikuddusa Ekinzirusa butakola kino Katonda kyakoze eki kyaŋŋambye sigenda kuweereza Katonda nga ntambuza bigere. Wenadduka n'eŋŋenda ekigali nenzigulawo business ya hardware. Ekigali ng'ogenze kukola yoki? Kukola business. Ovudde mu Uganda odduse. Ovudde mu Uganda. Era ne wale manyi yani ekigali. Ekigali nalima yali eriyo mukoddomi wange. Kati bwe namukubya nangamba nembuza business yetamu nangamba eno sementi mabaati biki mitayimbo bitambula. Nengenda ekigali nkole business. Naye nga nagenda nziruka ddoboozi sigenda kuweza Katonda. Tuka ekigali ne working permit biki byonna mbikozeeko. Ne traveling document kwe natambulira nkyajiri n'eri wano. Tuuse ekigali ntandise okola Mr. SB4 business ngekola. Ekiro ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Mu kabuga Gashata ng'oyingira Kigali. Waliwo akabuga bakayita Gashata. Ekyengulu waliwo gundi company ya gundi bana ba Blue Band. We nali neebase ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Eddoboozi liri n'omuliro guli nga bwe byali mu muzigiti ne bikoma mu nnyumba. Buli mwe nali neebase. Ddoboozi ne limpita emirundi ne nze Mukama Katonda wo. Sikuwonyangako kujja kukola bizinesi nakuwonya kumpeereza. Ogenda kumpeereza ng'ompeereza ng'okozesa omubiri gwe nawonya. Neriddamu nga bwe nawamusa omuggo gwe nakuwa mubiri ogenda okozesa. Obubaka bwonna bwe ŋŋenda ng'okuwa obw'eggwanga lya Uganda n'amawanga gonna gye naakutumanga ojja kugendanga ng'okozesa ki mubiri. Naye ogenda kuyigganyizibwa nnyo mu ggwanga lyo. Ne limpa n'ekyawandiikibwa. Era omwana yali annyambako mu business ye bali bamuyita Karisha mukoddomi wange yamunfunira. Bwe yakeera ku makya najja saa zaalinga 2 ne mugamba Karisha ogenda kola bwoti ne bwoti business ugenda gitambuza bwoti n'eninya basi za Jagwa. Nokomawo Uganda. Nenkomawo Uganda. Ngozize kukola ki? Nzize kutuukiriza mulimo guli. Olwo ogumye. Ngumye. Kambuza ngo musiru. By then wali olokose wali kyali musiramu. Kati by then wali bwe namalo okuwona. Eddoboozi maze okumpona kati onenzirayo mbasiramu mu bulokole kubanga eddoboozi ng'egye lyanzijja wano ne lintwala eri ne ŋŋamba yes Katonda bw'aba asobodde okunkolera eri kankole ki kansigalire eddala eri kaakati bwe nkomawo okuva e Rwanda bizinesi n'engirekayo bwe natuuka wano omuntu gwe kubanga eddoboozi lino nga limpa obubaka lyaŋŋamba buno obubaka buyite wa bishopu ow'Abakatuliki Sipiriano Kizito Lwanga. Bw'omala obuyise wa bishopu weetoolole Uganda yonna obuwe ba bishopu w'Abakatuliki ab'Abakristaayo bapasita b'abalokole Abadiventi aba Seventh Day n'Abasiraamu nga bonna tulina gwokoze eki gwososodde. Bwe natuuka ne Uganda ne ntypinga gundi obubaka nga bwe nali mbuwandiise. Olwo bubaka ki? Obubaka buno bwogera ku ggwanga Uganda.
obubaka buno eddoboozi ya Mukama twali ligamba kweganga lyogera ku bukulembeze Uganda okuva dda mu 62 okufuna independence kwegamba nga Uganda yatambula nga bwolaba abaana ba Israeli batambula mu ddungu emyaka 4 nga batambulira muki mu mwetooloolo kati Uganda ngeri mu mwetooloolo kwegamba nga obubaka bungamba eddoboozi lingamba obubaka buno mbutambuzi eri Uganda etegeere Katonda waje yagijja na Katonda mukulembeze ekigwe yagiwa kwegamba nga Katonda we yalonda Musa okutuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubizi nga n'omukulembeze Katonda yamulonda okutuusa abaana ba Uganda muki mukulembeze ekyo agenda kutuusa mu nsi ensuubizi eddoboozi nga lyogera ku mukulembeze ono kati ebintu ebyasinga okunzirusa kino abalaba omukutu munansonyiwa nali siri muwagizi kubanga nze we nabeera ku gundi ku university nali wa UYD awedde emirimu kati ng'eddoboozi kyerintuma mu siri mpulira tekikola ki tekinvugira mu matu ngayina omukulembeze aliko yagenda okuyejosa wa Uganda kati nga mpulira mpakanya kiri nwanagana nakyo ningambe ki sekitegede aliko kayagala tutuusa ku nsi nga kigamba alina okutuusa nga Yoswa we yatuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubizi eddoboozi nga mubaka buno butambuzi eri bannaddiini bwe natuuka Bishop Mugenzi sijja kumwogerako nnyo kuba mugenzi saasobola mulaba naye obaka nembulekayo Bishop gwe nasinkana yali w'abakristaayo Mugenzi Nkoyoyo kushiraine ena mugongo na mulumbayo ne muwo obaka ne tutuula naye yampa ndowoozi eddakiika nga 3 ne munnyonnyola biki bye nalaba biki bye mpulidde biki bye nangamba yes Katonda akola nga bw'akoze eki nga bw'ayagala ate Katonda alonda omuntu nga bw'akoze eki bw'aba yakutuma akole ki kola omulimu ogwo omuntu omulala gwe nasinkana yali Omugenzi Sowedi Zubair Kayongo yali Supreme Mufti kwa yali weeri waffe Butambala ne musinkana ne mubuulira nangamba Allah akola nga bw'akoze eki nga bw'ayagadde fe abaana b'abantu abaana ddamu tetusobola kola nga Allah bw'akola ki bwakola omuntu omulala gwe nasinkana yali Mugenzi Muzaata nagenda ewe Falaawo ewuwe waka nenjogera naye nemubuulira era naye yangamba ekintu eki kubanga omwami yali mumanyi nangamba Allah bw'aba ayogedde akola ki ayogera nangamba yinza okwesa omuntu yena gwe mutakola ki gwe mutasuubira kati nze bwe namala okutambuza okusisinga n'abo abakulu abo nendowooza kiwedde so kati obubaka obwo gwe tosobola butugambako wano ku kamera obubaka buno nabuwandi oba kyotugambyeko ekitono tuyanga tuyinza okuba nga tuwakanyeemu nakyo obubaka buno nabuwandiika mu lulimi omukulembeze ko yagenda tutula mu nsi ensuubizi nabuwandiika mu lulimi olunyaanyimbe naye Katonda abanga balimbyemukko oza atalimbyemu Katonda bana obubaka bwa mirundi 2 watugamba nti omukulembeze aliko yagenda tutuula ku nsi ensuubizi tetutuse okufanga ensi ensuubizi tetugituuseeko kyova olaba ku guno omulundi njagadde njogere nga Mukama bwe yagamba bonna bubaka buno bwonna bubaka n'ebbaluwa ezinkwatako ez'eddwaliro n'ebirala bingi kubanga ng'omuntu akola ebyamazima bw'akola saagala nnyo kuwa bantu kintu kitakoze eki buno wano nja kubusomako omutwe buli mu Luzungu naye nja kubusoma mu Luganda nja kubuvunula mu Luganda bugamba bwe buti olugendo lw'ebyobufuzi mu Uganda okuva mu 1962 lulinga olw'abaana ba Isirayiri bwe baali mu ddungu nga bagenda mu nsi ensuubize okumala emyaka 4 ebintu bino byempandika eddoboozi libimpa ngamba wandiika kuba buli kyenkola ngamba wandiika byagambanga mu Luzungu mu Luganda olulimi lwempulira wandiika kati nze olw'okuba nti gundi obubaka buno bwali bugenda mu bantu ab'enjawulo ng'alina kubukyusa mu Luzungu era wano eddoboozi liŋŋamba Katonda yalonda omukulembeze aliko nga ye Yoswa wa Uganda nga bwe yalonda Yoswa okutuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubizi
era bwe yalonda n'ono okutuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubizi okuva mu 1986 okutuuka mu 2023 tuwulira obubaka okutuuka mu 2023 era nga ye mulonde wa Katonda bwe obubaka gwe muto gw'obubaka kati nnyo Mukama yagamba omukulembeze aliko yagenda tutwala mu nsi ensuubize mpaka myaka emeka kakati nga bwe tukyeyongerayo tukatusubira nti puroguramu eno si ya byabufuzi na bino byendimu si bya byabufuzi ova olaba maze emyaka 11 11 years situulangako na muntu wa kamera yeno 11 years maze emyaka 11 katusubire nti nno tetutandise okuba kampeni za 2026 si 2026 byenjogera bya bwa Katonda nabadde njogera naawe ku simu bwe n'olubuzo lutandise okuntu linda ko nabadde njogera naawe ku simu bwe nali eddoboozi lino nga limpa obubaka bw'e Kenya Kenya naye sina kye nnoonyaayo ne Kenya bakuwayo obubaka buno obubaka obulaba nabo bwe Kenya that is Ethiopia ate kuno nga ndabako Ethiopia yes obo Ethiopia andi bwe nkugambye this is Southern Sudan this is South Africa buli nsi girinako obubaka this is Kenya tuwakubwe Kenya bu tusomeremuko buno buli mu Luswahili mutuyisizemu kambo bayisizemu mu Kenya mu Luswahili kwani nawaandika ujumbe wa Mungu unaelekea kwa wana Kenya na viongozi wa dini wote. Mimi ndiyo Mungu mwenyewe. Mimi ndiyo nimesema kwenyu. Kanchivunde mu Luganda. Obubaka okugenda eri bana Kenya. Nze Mukama Katonda. Nze njogera nammwe. Mwe bana Kenya. Mujjukire nti nno muli bazadde mu mawanga amalala agabeetoolodde. Mwe banaddiini b'e Kenya musabire eggwanga lyammwe ery'e Kenya kubanga ekyaliwo mu 2007 omulabe ateeseteese okugikomyawo mu nsi y'e Kenya. Mufukamire mwenenye munkoowoole nange n'abaddamu era omulabe aleme kuyimirira mu maaso gammwe nate. Mulinga maama oyo abeera n'omwana we ng'obudde buzibye. Kaakati olwaleero okulonda nga kuwedde waliwo obuzibu obugenda okwolekera ensi yammwe. Waliwo ekiyiwa musaayi ekijja ekigenda okusannyalaza amawanga agabeetoolodde. Era nze Mukama Katonda nze mbatumidde oyo nze gwe nawonya mu 2012 okubaleetera obubaka buno. Temubugayanga era bwe muneenenya ne musaba ensi yammwe n'agiwonya. Kati singa nga otusomedde mu bubaka obwo bulungi obw'e Kenya n'obwa Uganda n'obutuyisizaamu kubanga omutwe gwompaddeko ogw'e Uganda obubadde bulambulukufu nga bumpimpi fe intro kayo tuwaddeko eya Uganda n'empiiramu nga n'obutosanze okuntokota ogibanga 2-3 kubanga obwa Uganda obusooka bwebwo bwenkuwadde obwa Uganda obw'omulundi ogwokubiri lwaki obubaka buno Mukama Katonda yangambye mbusome era nga bwe nabadde njogera naawe ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokuna omwaka guno gwe tulimu
eddoboozi lya Mukama lyajja gyendi. Kiro misana. Kiro ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Lijja ssaawa 9 ogw'ekiro. Ne limpita ne liŋŋamba okutambula okwolekera ensi y'e Tanzania. Bwe njolekera ensi y'e Tanzania lintwala mu bifo omukulu ono mwe yabeeranga. Mr. SB bye njogerako bituufu. Yagonde ogiraba? Temporary movement permit. Yes. Kwe natambulira. Yeah. Paka Dar es Salaam. Ebbaasa eno ogiraba? A commission of the Public of Uganda. Dar es Salaam. Dar es Salaam. Bwe natuuka ng'eddoboozi bwe lyaŋŋamba lyantwala mu bifo omukulu mwe yabeeranga. Nga bwe lyaŋŋamba n'abakulu be nasisinkana nga gye bali n'essimu ne nzibaggyako namba zaabwe ez'amasimu. Era bwe lyamala ne lintwala on the top of mountain Kilimanjaro. Kye kintu kye mbadde ngenda okutuuka kye kibadde kigenda okwanamiriza ensi n'eggwanga Uganda. Engeri gye natuukamu ku ntikko y'olusozi Kilimanjaro. Ndewo watuukayo oti? Okufuna obubaka. Era nga bwebaka bwe nina okusomera eggwanga n'ensi yonna. Obubaka bwempa ensi oba eggwanga kwenenya kudda eri Katonda. Wetwenenya buli kimu kisobola okukyuka. Buli kimu kisobola okukyuka. Buno obubaka bwonna bw'olaba South Africa kwenenya, Ethiopia kwenenya, Eritrea kwenenya, Kenya kwenenya, Southern Sudan kwenenya, Congo kwenenya. Ebintu bye bakola mu 1960s. Mukama Katonda ambikulira abindeetera nga batta omuntu Katonda gwe yalonda okubakulembera. Patrice Lumumba olwaleero Kongo mu Uganda. Kongo ebonaabona. Kongo bweddayo ne yeenenya olw'omusaayi guli gwe baayo. Fe Uganda twattaani. Uganda mu 1976 bannaddiini abaaliwo baakola endagaano. Obubaka buno obulaba. This is Namirembe. Yeah. This is Bunyoro. Kitara. This is Chitugum. Natuukayo na bigere. Ntambudde Uganda yonna nga ntambuza bigere. Bwe natuula ne Bishop ono ow'Ekitugumu ne mubuuza in 1976 kubanga omwaka gwe nazaalibwamu kiki ekyaliwo ngambulira during that time amini yali afuga biki waliwo okufa kwa Janani Lumu n'ebirala n'abannaddiini abalala naye abaaliwo twafukamira ne tusaba Katonda ate nga byeŋŋamba Katonda eddoboozi bye lyangamba bye nateeka mu bubaka buno nakola ono Bishop we Namirembe yabufuna ono Bishop we gundi Masindi Kitara yabufuna ba Bishop abasigaddewo ba pastors abasinga bonna babufuna buno obubaka wano mu Uganda buli butya mu bimpimpi anti buno obubaka kati mu bumpi nga buli bwe mbadde nkusomera tuddeyo endagaano eyakolebwa mu 1976 olwaleero bannayuganda twagivaako yali ndagaano endagaano eyakolebwa twagamba Katonda tujja kuweerezanga n'obulamu bwaffe era tujja kuwuliranga today we are worshiping abantu basinza bugagga basinza bali ku byabwe okiraba takyafa ku bya Katonda tebakyafa ku bya n'olwaleero obaka Katonda bwawa tebuliyo omusumba ajja ku kitutu n'agamba Mukama antumye enkole kino abantu bakola byabwe naye eddoboozi linga bagambe benenye bwe bateenenya bajja ngenda kuba Uganda for 40 years kino wa for 40 years ng'agamba ati awo nga bwe yakuba abaana ba Isirayiri bwe bateenenye Uganda bagenda kuwewa for 40 years kati teginnawera 40 years tatukubire tuboneredde kati ku mulundi guno kyova olaba yanzikiriza okujja njogere eri eggwanga bwe mala okwogera obubaka buno ngende mu mawanga amalala nga nkozesa simbo gye yampa akabonero nkozesa mubiri gwange kati nnyo Mr. Hassan mu kutukuba emyaka ana okutandika ddi paka ddi ebibonerezo ebimu bitandise mugenda kufunanga endwadde ezitategeereka wakati mu mmwe ebibala by'embuto zammwe binaabajeemeranga kuba nammwe munjeemedde abaana ab'obuwala n'abaki n'ab'obulenzi olwaleero weebiri mu Uganda
obujeemu bufuuse obujeemu obulyake bugenda kubabeeranga mu ggwanga Uganda mu nsi yammwe okuva ku mwana omuto asembayo okutuuka ku muntu omukulu asembayo tudde corruption abantu ne bwe tufukamira naye bwe tuddayo ne twenenya eri Katonda bino bisobola okuggwayo nze obubaka bwentambuza it is not a politics era kyovola bwentula ne bannaddiini bonna bensisinkanye mbagamba this is not a politics but this is the message of God. I have to deliver the message of God. Kile kyo bagambye nti nno agenda tufuga paka mbomalo paka myaka emeka 2 yes mubuka mu ekiri kikino tufudde kikino buno bwakubiri obwakubiri okuva mu 86 obwo bwakubiri buno bwe bwasooka lukumulwe Yesu tata saasira 2012 buno nabufulumya 2020 what mukama yabumpa 2021 tarusobola kumwegayira n'akyusaamu ko mukama anti kati ekiri eri bana kati nze mpa amwe messenger nteeta bubaka eri bana Uganda kubanga na bano boolaba eriyo byesobola kwogera ku kamera nga biyinza okundeeta obuzibu byesobola kwogera kamera nga biyinza okola ki okundeeta kubanga ndi muntu ayambadde omubiri tugambe nti onaga yatufuza okuva mu 86 paka 23 yagenda tutwala mu nsi ensuubize obubaka bwe bampa bwe butebufaanana zino ze baluwa zange ez'eddwaliro ng'okyali mu ddwaliro nga ndi mu ddwaliro awako obo sibutegedde mukama tusaasi tufukamire tusabe kati kiri eri bannayuganda kwenenya kuddayo ku ndagaano eyakolebwa Katonda we tubeeranga nakati myaka gye myaka 3 mu emeka ana we tubeeranga tetunatuuka mu nsi ensuubize era kyova olaba byebyanzirusa ne ngenda e Rwanda neŋŋamba sisobola kukola I can't deliver this message because nga sibitegeera naye olw'okukubibwa kwenziza enkubibwa ne guidelines zenkola mukama zazampa nagonda oli tugamba kwa mountain renzoli ekikutwalayo ekintwalayo mukama Katonda ngamba okukakasa nti obubaka bwampa butuufu when I reached to the top of mountain Kilimanjaro I saw Jesus with my eyes sokoleke Kilimanjaro eri mu ggwanga ki Tanzania yes. watambula okuva mpaka Tanzania okuva wano paka Dasa kubigere nga si basi si motoka si boda n'amakubo gena sulamu abamu kubanga eddoboozi lyangamba ogenda kusulanga mu masinzizo ago genda bankulaze natambulanga emisana n'ekiro emisana nakulemberwanga ekinyonyi kyeru kiringa ejjuba ekiro nga nkulemberwa mu nnyenye nina omuzigiti wano nagusulako emirundi 2 ne batuuka okuwandiika ebbaluwa nga bawandikira emizigiti emirala egiri mu maaso omusajja oyo bw'atuuka gye muli mumuwe obubudamu emisana okwembera kinyonyi nga kitambula nakyo kibuuka mu bbanga eddoboozi yaŋŋamba ngenda kuwa obubonero 2 obunaakulemberanga Tanzania nsi neno ogatta Uganda ezo naye nagiyitamu mu makati watambulira wonna kummeka natambulirawo ewiiki namba n'ekitundu okutuuka ku lusozi Kilimanjaro ngamba okuva Uganda paka okuva Uganda gwali mwezi okutuuka Kilimanjaro sorry so okuva Uganda wasimbula wamakindira nasimbula makindye mukubo apukipo kunywa ku mazzi kulia mukama ya providinganga mukama ya providinga kunaabako buli kimu nga bwe nkugambye ya providinga mbale nyaga kuwa ebbaluwa eyawandikibwa Abatanzania nga bawandikira emizikire n'onkulaze kwe nayingirira nga bawandikira amasinzizo agali mu maaso so ekyakugenda kugenda ku Tanzania kugenda Tanzania kutwala bubaka kufuna bubaka yes era ddoboozi liraga nti jangu Tanzania gende Tanzania ofuna obubaka okomewo obuwe bana Uganda so otuuka tugende straight kugundi otuuka ku mountain Kilimanjaro owalampa sawa lampa
bwe nava e Moshi mu kifo omukulu ono we yasomesanga ng'eddoboozi bwe lyantambuza essomero bayita Moshi Institute of Cooperative Education we yasomesanga n'ennyumba we yasulanga I saw each and everything. Olufu lwakwata olwali olw'amaanyi ennyo ku makya zaali ssaawa ndowooza nga 12 naye nga toyinza kulaba kintu kiri awali omwami yali kamera mu lufu ne mujja ekintu kyalinga balloon waggulu naye nga wansi kiringa boolaba entebe eno nga kiringa miguwa wansi waggulu kiringa balloon naye nga wansi ekisajja parachute eddoboozi ne liŋŋamba yingira omwo noyingira mu kintu nenyingira mu kintu. Olusozi Kilimanjaro luliko ekikomera wano we bayingirira ng'eddoboozi bwe lyaŋŋamba ŋŋenda kufuula empewo n'abakuumi b'olusozi tebaakulaba entambula n'etumbira mu bbanga paka ku ntikko y'olusozi abakuumi tebaakulaba paka ku ntikko y'olusozi Kilimanjaro. When I reached to the top of mountain Kilimanjaro nasanga enkuyanja n'enkuyanja y'abamalayika. Omuntu ali eyo manyi ononsonyiwa naye omuntu ali eyo era ojja kulaba mu comments nga agamba yali firimu ki abantu tebakkiriza era tebajja kukkiriza kuba ne Mukama yaŋŋamba ne bwona abanyonyola tebagenda kolaki kukkiriza. So olinnya mu kintu kino zaali sanga mmeka zaali ssaawa 10 n'ezo ez'olweggulo ez'okumakya obudde nga bukya na ku ntiko y'olusozi kiri ekintu okunzijayo entambula kyanzijayo ssaawa 5 ez'emisana. So wano mu kulinnya n'otuukayo mu kulinnya natuukayo eddoboozi ne liŋŋamba vaayo eddoboozi ino nga linsimbula okuva e Makindi okugenda lyaŋŋamba ku mulundi guno ojja kulaba obusatu obwa Katonda Katonda Taata Katonda Omwana Katonda Omwoyo era obusatu obwo obubuuliranga ensi yo eggwanga lye Uganda n'ensi yonna ebutegeere omwoyo wange akolera mu ggwe ensi yo gwe tanaba kutegeera ate ng'omwoyo y'omwoyo omwana wange gwe yasuubiza ensi n'abantu bange abayitibwa erinnya lyange ate ng'omwana gwe mulyango gw'eggulu ogutuuka mu bwakabaka bwange obw'emirembe n'emirembe. Kati era nze olwaleero ndi mu kamera ne storage empa abantu naye bino byenjogera Mukama yaŋŋamba oba eddoboozi ya Mukama yaŋŋamba ne bwona abanyola tebagenda kola ki because there's so many people abakkiriza tusobola okukkiriza kuba Mukama ebintu ebibuzaabuza and obanga oli mukkiriza osobola okutegeera kuba Mukama nga naakulonda omukolere talina nnyo binene byakulondako takola nti obukuba oli mwanvu obukuba oli mweru oba oli muddugavu oba oli munene yajja buze n'akusiima n'akulonda nakyo lwagala okumanya wali eri otuuka ku lusozi on top nsanga bamalayika ntuuka ku ntiko y'olusozi Kilimanjaro nsanga bamalayika bayimba oluyimba olugamba aleluya hosana wafa n'ozuukira aleluya aleluya hosana aleluya wafa era n'ozuukira lwe luyimba olwalikola ki luyimbibwa mu masekati g'abamalayika abaali beetolodde enkuyanja n'enkuyanja we nalabira omwana wa Katonda Yesu kyeyasooka okundaga okukakasa yandaga bibatu yajja gy'oli yajja gyendi n'asira nandaga ebibatu enninga mwe zaayi misanattu nakyazako ko omukyalo omu bayitibwa Namaganda Rehema naye yagendako mu ggulu yatunyezaako story ye yagendako mu ggulu n'amiitinga Katonda era emboozi gye yatuwa abasinga baagiwakanya naye ate abasinga obungi baagikkiriza nakati bakyamunoonya gwe kuba buli muntu ayaya n'okulaba Katonda
sijja kulemaze simulotangako simulabangako nenga byankolera mbisiimira mbiraba byankolera muga Mukama Katonda nsaba guno omwaka nfunayo ku simu empya n'ogifuna Mukama ng'olotako kiroote nti ndirinyako ku nnyonyi Mukama n'akikukolera so byankoledde mbisiimira mulugulumiza era musinza muwe ekitiibwa naye weesisinkana omuntu nga yeye amulabako mba neegomba ngamba afaanana atya nange ndifuna ku chance emulabako wamusanga afaanana atya yes engoye bamalayika ze baali bambadde this is my second time okulaba Yesu n'amaaso gange omulundi ogwasooka nali waka wanga neebase nenva mu mubiri guno ogwange nagenda okola nga ndimu abantu bameka babiri ng'omubiri gwange gwebase gwambadde olugoye mwe neebase naye nga nze neeraba ate nga ndi wane bange ebbali n'ebbali eriyo abasajja bana naye ng'engoye ze bambadde zifaanagana nezaani nezange ne baŋŋamba tugende ne tufuluma mu nnyumba twayitana mu kasolyo bwetu ne twambuka Mr. SB4 twatambula olugendo ne tuyita mu bire era nali twali tuyingira eddoboozi ne liŋŋamba Hassan tukwaniriza mu ggulu n'ogenda mu ggulu nentuuka era kye nasooka nga bwe nalaba ku luno fiziko n'agange ku luno nakirabira mu nsi ey'omwoyo omwoyo gwange kyeyasooka okundagayo ndaga bibatu nabikubikkulira yes nangamba nze Yesu omwana wa Katonda mubibatu mwali muki enninga mwe zaayita up to now zikyali ebituli bikyali emisumaali mwe gyayita tebyaziba ekibuuzo waliwo kituli bweki ekituli ebituli muno na muno era kuwola omulundi ogwasooka yaŋŋamba ddayo otuukirize omulimo gwa kitange gwe yakutuma ebiseera by'okujja ente binamu Mr. SB4 abasajja abantu abamalayika ezantwala ennya ne zitandika okunkomyawo nga bwe twagenda n'enkomawo n'ensanga omubiri gwange nga gwebase n'enguyingiramu ng'ayingira mu box nenzira engulu nenzuuka neŋŋamba mukyala wange eggulu nga ddungi namala ennaku 3 nga sirya mmere naye ng'omutima gwange gusinza Katonda ku guno omulundi gwokka buno obubaka njagala ensi ebutegeere buwulire Mukama Katonda eyantuma era antumye mu mawanga ng'obubaka bwe nkuwadde Ethiopia, Southern Sudan, Eritrea omusaayi oguyika e Congo kutwala obubaka bwa mirembe naye bwe natuuka ku top of mountain Kilimanjaro Yesu yaŋŋamba tuukiriza omulimo kitange gwe yakola ki gwe yakuwa bw'otoogende mu nsi ezo omusaayi oguyika mu nsi ezo Mukama Katonda kitange agenda kugubalira ku ggwanga lya Uganda n'abantu baamu bonna naye olina okutuuka mu ki mu nsi ezo ddayo okole omulimo gwa kitange gwe yakola ki gwe yakuwa era gwe yakutuma nankuuta ekintu teweegulumizanga tokola ki teweegulumiza nze olwaleero ku kyaki yaffe ndi Asha kyaki yange mwensabira naye Mukama Katonda omulimo gwe yampa kola mutoyi amwe professional engineer naye nsimula toyi gwe mulimo gwe bakola ki gwe bampa Katonda gwe yanga biiraawo so wana ku mountain Kilimanjaro obubaka ki bwe wajjayo obubaka bwe najjayo bannayuganda kwenenya kudde eri Katonda twenenye Uganda twenenye tudde eri Katonda naye tunenenyanga embeera gye tulimu buli muntu agikooye nedda bwe kiri ku mimwa gy'abantu buli muntu embeera gy'alimu agikooye bwe tunenenya nyinza okubanga essaawa zino ndi bwenti naye ng'ate sisaanidde kubba bwenti Mr. SB ne weesanga nga ensi yonna Uganda etabuse oba oli awo bagamba olw'omukulembeze ate nga obubaka bw'otuleetedde bugamba nti omukulembeze akyatukalakata bwe tunenenya olwaleero buli bubaka Mukama Katonda bwampa buliko ekyawandiikibwa okuva mu Bayibuli ekyawandiikibwa okuva mu ki mu Bayibuli okuva mu Bayibuli ekyo vola bwe yali ampa obubaka buno yampa Abaluumi
13 olunya osooka paka ku lw'omusanvu nangamba twalo babuulire naye bwe twenenya Katonda akyusa naye ffe mu magezi g'obuntu tetusobola nze Mr. SB nagezaako nga nze ntoloka eddoboozi nga bwe nga natuuka neewa natuuka negundi n'ekigali neekweke naye Katonda nga tanaba kusalawo kintu olwaleero nze yakutuka spinal cord bw'aba yampa akabonero k'omubiri nga kenkozesa okutambula nga kuba buli lwayogananga Musa namuwa muggo naye gwe nakuwaki kabonero ka mubiri k'oba okozesa bw'onoobatuukamu bajja kukiza nti nze nkoze ki nze nkutuma kyogamba bwe tukira ku matyane twenenya Uganda bwe twenenya Uganda embeera ekyuka naye bwe tutenenye nga Uganda kino nkyogera nga ndi mu maaso ga kamera nga ndi ku programu bwe tutenenye nga Uganda olwaleero temuyani ne Ebola ali mugende ne Kasanda Mukama kye yandaga mu 2012 kyona kyatuukira ne Mukama ebikolimo bye yandaze nga ndi ku Mountain Kilimanjaro byonna bigenda kutuukira Kilimanjaro wavuddeyo ddi Kilimanjaro navaayo ennaku z'omwezi zaali 13 guno tuli mu gwa kumeka tuli mu gwa ku 10 tuli mu gwa 10 zaali 13 ogw'omunaana wavuddeyo yes nasinkana ambassador wa Uganda Tanzania n'ensi endala eziri awo zonna lwakuba nti n'obubaka ekinyusi kiri ku Uganda naye ensi eziri awo Zambia Malawi Zimbabwe zonna ziyitamu naye ng'ekinyusi kiri ku ki so Mukama agatwenenye tutya okwenenya kwa mirundi mingi waliwo okwenenya nga nja kudda mu kisenge kyange fukamire nenenye waliwo okwenenya nga nina okwenenyereza mu church waliwo okwenenya nga nina okwenenyereza ku kamera olwaleero okwenenya eggwanga Mukama Katonda kwagamba eggwanga Uganda yali ekyenyanja gwe kyamira yali ani Jona bwe yagenda bwe yajeema nga nze bwe najeema Jona bamutumye gundi Nenevi n'agenda e Tarsus Jona bwe yakomawo yagamba kabaka wa Ninevi abantu bonna ne bakola ki obubaka bwe nnina olwaleero eri eggwanga kamera bw'oba onkwata bulungi okuviira ddala ku president kino ekintu kankyogere because I'm a messenger okuviira ddala ku president ekyo vola bwe nasisinkana ambassador wa Uganda e Dar es Salaam nengenda paka ku East African Parliament Arusha ebigambo bye na Uganda sayagala kubalaga kuba Mukama yangamba bino ebigambo byogeranga nga otuuse mu nsi yo Uganda olwaleero okuviira ddala ku president atukulembera olwaleero president Uganda president wa Uganda president Museveni ba minister cabinet yonna ababaka ba parliament banadini oba osoma ddiini ki oba osoma ddiini ki oba osoma ddiini ki oba obubaka Mukama Katonda bwampa tayawula mu ddiini ffenna tuli Bannayuganda tulina okuddayo twenenye munenenya gye tutegeera nti no Katonda n'atuwulira yennenenya etya kuba okwenenya kwa mirundi mingi nga wenkunnyonnyodde nze nyinza okulowooza nze ng'okwange nti okwenenya nja kugenda ku kitanda kyange nfukamire Katonda olwaleero okwenenya kwe tulina okwenenya ekisookera ddala obukenuzi buyitidde mu ggwanga Uganda enguzi naye ngeze lwakikolimo kiri ekituliko olwaleero omuntu alaba muntu munne ng'ensolo takyamubalamu value bantu batta abantu enkya n'eggulu battiŋŋana okiraba olwaleero ne bakadde baffe be twaliise nti no baali tulyoyo emyoyo wabula ate bo bali ku byabwe kwegamba nze olwaleero bwe nva eno olwaleero nga Hassan ne ŋŋamba ntuta obubaka buno nga gwe SB4 bw'otuta obuvunaanyizibwa n'otuula nange ku social media olwaleero bwe nva eno ne ŋŋamba kangende ndabe munaddiini ajja kusooka abuuze yazze n'emmotoka yagisimbye wali kwegamba tusinza ebyobugagga bye tulina okusinga okusinza Katonda naye bwe tunaddayo ku nnono eyasooka ey'okusinza Katonda nzijukira obulokole nga bwakajja wano abaaliwo munzijukira bamusumba Kayanja baani bamusumba Seroleba babayitanga babiwempe naye bwe baafukamira ne bakaabirira Katonda Katonda yawulira okusaba kwabwe olwaleero kyebali si kyebakola ki tusobola okuddayo ne twenenyeza Katonda nga tumukaabira tusonyiwe olw'ekikolimo kye yatuteekako bino byonna byolaba this is a curse
Uganda etambulira mu kikolimo naye tuddeyo nga Bishop Olwenyi ow'ekitugumu kwe naye Uganda etula naye Bishop w'ekitugumu estamp gye nkulaze nenjogana nga ku mulembe ogwo Amini bwe yali afuga nga yafuga e Uganda banaddiini bonna baatu nebe kwegamba ne bakabirira Katonda olwaleero nga bali obu olwaleero ono bw'aba akabirira Katonda agamba awo temugendawo people they are there just for they are targeting money naye bwe tudde ne tugamba olwaleero abalokole bagenda kuŋŋaanira wa Namboole Bishop Serwada jangu Bishop Bujingo jangu Bishop tukabire twenenye kubanga olwaleero naffe bennyini tuline ekkonde eri tuli ku mutima kwegamba nga otunuulira munno naye nga tomutunuulira nga Munnayuganda omutunuulira ng'ekisolo ebyangu ngo twegatte wamu twegatte omulamu ogwasooka nga Bannayuganda bwe tuneenenya bino bye mulaba olwaleero President atufugidde ebbanga ddene President genyayo nga Katonda akyusa emitima akeera ku makya n'agamba bannaaye okusinza ku ggwanga nga bwe tulaba bwetambula mawu jangu ajja atufuge yes oba Kyagulanyi jangu oba Katonda asobola okukyusa ekintu naye ekyo Katonda gyakikola nga tukoze eki naye bwe tunaakozesa amagezi gaffe ekikolimo kikyatambula bino bye tubeera mu kukaayana okwevuma ku social media kuno kuwemulira tukoye tuyimba ennyimba tukoye terina kye kigenda kyusa Mr. SB baabana ba Isirayiri basaba Samwiri ekyo kyawandiikibwa nkirina mu bubaka Samwiri ekisooka basaba Samwiri kabaka ne bagamba tukoye kubanga gundi yali ani akaddiye yali Sawulo akatwagala ki Katonda yabagamba bawe kabaka naye kabaka gwe mbawadde gwe bagenda nze si wange okiraba kati olwaleero oli ajja kujja nga alina intention ye naye bwe tuddayo ne tutuula nga Uganda nze obubaka bwempa sina gwe nkubira campaign naye obubaka bwempa Katonda bwe yantuma okuwa eggwanga Uganda kuddayo twenenye tubeere kitole tubeere ekintu eki okay ndooza ensonga yo gitegedde bulungi nze kunze ngitegedde kituufu Uganda twabula abali bategeera eddiini abasinga twava kubya Katonda byayagala ne tugoberera ffe byetwagala ebisinga nno kutujja ku mulamwa byanfuna ne weesanga nti ebyenfuna bitujje ku mulamwa naddala mu makyaki gaffe gye tusinziza abantu betuwangala nabo n'osanga nga muntu munno nga teyeeta munnaddiini nnyo naye nga kati nenyo kansikamuko wano n'osanga nga muntu munno nga yeeta munnaddiini nnyo naye ng'ate omutemegwe kasita w'ogubikkulira birala nnyo byaliko ng'obwa Katonda yabuvaako dda Mr. Hassan neyanzizza nnyo tweyanzizza nnyo nze n'abatulaba abanategeera puroguramu eno I think nti buno obubaka olunaku lwaleero bwe tuwulidde bwe busobola okukyusa eggwanga lyattu ti singa twenenya ebikolobero mu nsi okutemaŋŋana okuttiŋŋana enguzi oboolyawo n'okukyusa obukulembeze kisobola okubeerawo ggwanga lyattu Uganda singa twenenya nyola okukwerekereza Mr. Hassan naye nga sinaba kukwerekereza obubaka busembayo bw'osobola okugamba omuntu wali agenda okukuwakanya era mu comments ojja balaba abamu bajja kukuvuma nti oli mulalu babano batuweereza abalala bajja kugamba oyo agende bamusabire abo balala bajja kugamba SB4 vudde ku mulamwa otandise otuleetera abalalu bino mbyogera kubanga tubi experiencinze andi fenna oba omuntu ali otategera kyekimu nganze andi nange nyinza okuba nga sitegera kyekimu nga ggwe buli mwabeera n'endowooza ey'enjawulo buli mwabeera n'entegeera eyiye andi buli omu Mukama alina we yamutonda so tusaba abantu omuntu ali eyagenda okuwakanya omuntu agenda okuyita omulalu omuntu agenda okwogera ebisongovu ku puroguramu eno bweyo obubaka ku lwa Katonda n'ensi yange neebaza Katonda nate kubanga kino ekintu nkyogera lunye omwoyo wa Mukama ali ku nze omwoyo wa Mukama Katonda gwe yampa anuŋŋamya mu buli kyenkola
era mu myaka 11 olwaleero gwe mulundi gwensoose okutuula mu kamera ensi ewulire obubaka andi tusaba guleme kubeera nga gwe gusembayo obubaka bwendekera omuntu ali eyo mu ddiini ye yonna gy'oli mu kubanga sivoola ddiini era sirina ddiini gye mpisaamu amaaso ne bwembadde entambula ngenze mu mawanga Zambia, Zimbabwe, Malawi, South Africa nsula mu makanisa mu mizigiti nga Katonda bw'annungamya nga akabonero ke ke yampa bwe kabadde kankulembera. Kankusanga kati ninye ekimi buli ggwanga oba ddala mu Uganda gy'otambulidde waliyo enzikiriza ez'enjawulo omuli abasiraamu balina emizikiti abalokole balina amakanisa abakatoliki balina amakereziya naye osanga abaprotestanti balina amakanisa mulimu ab'enzikiriza y'obusamize balina amasabo twasooka mu ssabo asaaswako mu ssabo mwe nali ntambula okuva wano paka South Africa n'okudda nasula mu makereziya mu mizigiti mu makanisa ne mu mpuku mu mayinja byebifo bye nasulamu kubanga akabonero kenna akankulemberanga ekiro we kaasonga akabonero ka munnyenye we kaasonga nga we nakola ki we nasulanga naye olwaleero obubaka bwe njagala okulekera Bannayuganda ku lw'ekisa kya Mukama Katonda olwa omwana wa Katonda obubaka bwe yampa kubanga olwaleero sennyumiriza mu kikyendi olwaleero Hassan naye nennyumiriza mu Katonda oyo antuma kubanga bwe mmaliriza buno obubaka olwaleero nga bwe mbuwadde eggwanga Uganda libuwulire nina olugendo olugenda Southern Sudan n'olugendo olugenda Ethiopia, Eritrea n'obubaka bw'e Congo nina obutuusa ku bigere era kyemanyize zino gundi obubaka ono SB4 butuukayo era bajja kundaba olwaleero obubaka bwendekera Bannayuganda va mu kuwakananga ggwe va mu kukozesa obwongo bwo njagala otunuulire nga Katonda asobola naye gwe bw'onookozesa omubiri gwo n'okozesa obwongo bwo okutegeerako wasoma nnyo oweereza nnyo meseji ovuma nnyo n'ebirala tujja kumaliriza nga Katonda atubonereza nga bwe yabonereza abaana ba Isirayiri for 40 years for 40 years tutuuke okugenda mu buwanga olwaleero tufuna ba refugees okuva mawanga amalala naye bwe tutenenye buno obubaka kambu balekere njagala n'abali ba ministers babuwulire bwe tutenenya ng'eggwanga Uganda ku lwa Katonda n'ensi bwe tutenenya Uganda tujja kutuuka okugenda mu buwaŋŋanguse ng'amawanga ge tukola ode tugenda mu buwaŋŋanguse ng'amawanga ge twaniriza ge tubudamya tujja kugenda tubudame emyaka 40 naye ng'atutuuteyo yani mitima gyaffe na bukakanyavu bwa mitima gyaffe tuganya okuwulira Katonda Bannaddiini abali eyo okuva ddala ku basumba ba pasita muddeeyo pasita Serwadda pasita Bujingo pasita Kayanja bakadde baffe abagundivu mu ddiini pasita Ssennyonga muddeeyo ku nkola eri gye mwakolanga muyite crusade zibeerewo bapasita mukuŋŋane abantu bafune okwenenya bafune omulamu Bannaddiini abakatuliki muddeeyo Bannaddiini abakristaayo bakadde bange Bishop Luwalira Bishop Kazimba Mugalu abakadde bange muddeeyo ku nkola muganda wange Reverend Muwonge gwe yansabira Mukama Katonda nga ansindise gy'oli kino kankyogere eddoboozi yansindika n'entula ne Reverend Muwonge nga bwe tutudde nga n'ekya ngenda kunywa butwa ne eddoboozi erintumye wano gy'oli nga nina ecupa y'obutwa muno nga ndaba ensi entami olwayo Reverend Muwonge oli mission coordinator muddeeyo ku nkola eri eyasooka abagenda okuvuma abagenda okujerega ekyo kyo nkimanyi ne Mukama Katonda yanga tebagenda kukkiriza naye ku lwa Katonda n'ensi yange guno omulamu kangulekere eggwanga Uganda abanaaba bagadde Mr. SB4 bw'onaaba onjagadde ojja kunkyaza omulundi omulala kubanga nze neebaza Katonda omwoyo wa Mukama ali kunze era omwoyo wa Mukama ali kunze ampadde okutwala amawulire agakyusa ensi naye ng'okukyusa ensi kudde eri Katonda mu bulamu bwange sinoonya bya bugagga singa nali noonya ebyobugagga nali sigadde South Africa Pretoria singa nali noonya ebyobugagga nali sigadde Nairobi Kenya singa nali noonya ebyobugagga singa natuukira dda abasumba abanene wano oba abagagga abanene naye Mukama yaŋŋamba ne bwe nayi ntambula ogende South Africa n'okoma Mukama yaŋŋamba tosabanga ekintu kyonna natuuka Pretoria ne bantunuza Mercedes Benz ne baŋŋamba yo bwekuvuga ne kutuusa Uganda ebayiyo Mukama yaŋŋamba tosabanga ekintu
nze mbadde ntambula nga nywa mubisi gwa njuki mazzi na binyeebwa bisiike yebadde emmere yange. Bannayuganda njagala tuddeyo ku nnone yasooka ey'Obwakatonda. Waliwo omuyimbi yayimba, manyi abayimbi nabo babeera balanzi. Yes. Omukyala bamuyita Gloria Nambi. Yes. Yayimba ekyombo kya Nuuwa. Oluyimba olwo lumanyi. Ndumanyi. Ente n'enjaba byali muli obubi bwabyo bunomu. Yes. Ekyombo nekijja mawala nnyo. Yes. Oluyimba olwo obanga olwegendereza ng'oluwulidde ensi yatabuka ekyaleeta amataba lwa kujeemera omutonzi. Era yayimba nti newankubadde nga kyali kibi ekyombo kya Nuuwa kyali kijama lyokka lyeri ekkubo erito liyinza kukona amataba. Olwaleero okutambula okwange okutambuza ebigere njagala libeera ekkubo erinaakyusa buli munnayuganda yenna addeyo mu kwenenya eri Mukama. Okutambuza ebigere akabonero ke yampa nga Katonda bw'aŋŋamba bwe yawa Musa omuggo nze yampa bigere. Omubiri gwe yawonya guno gwentambuza kabeera akabonero ne bw'oba nga tokkiriza kkirizako akatono kilomita ze n'akatambula mu nsi mu mawanga gentambudde. Gundi amalundiro g'ebisolo gempiseemu, amalungu gempiseemu, bahalo gazero gempiseemu nga Katonda nkuuma. Bw'oba okukkiriza kw'olina tunuulira nze oddeyo eri Katonda. Wasaagala osinze nze osinze Katonda weenenye. Abasumba kino ekintu kitwala eri abasumba mu Uganda bannaddiini mmwe mumuli Katonda gwe yateekawo okukwatira ensi eno omumuli. Naye olwaleero bwe munadda mu kulumanga namuddeeyo ku mulamu ogwasooka bakadde bange abasumba Pastor Serwadda mbawanye ekitiibwa, Pastor Kayanja, Pastor Senyonga, baani ba Pastor Lwere. Muddeeyo ku mulamwa mukole crusade ziri ezaali omuve crusade zino olwaleero social media otaddeko crusade oli ataddeko biri mudde crusade ne bw'enaamala omwaka nga mukola crusade eyo eggwanga ligenda kukyuka. Bannaddiini Bishop Kazimba, Bishop ow'e Masaka, bakadde bange Aborthodox mubuulira enjiri ennungi. Naye enjiri eno gye ndiko olwaleero ey'okutambuza ebigere baganda bange si kuzannya, si kulya mmere, si kukola ki. Nga bwe mbagambye nasisinkana omwana wa Katonda guno omulundi gwange gwakubiri. Ogwasooka namulaba mu nsi eyo mwe, ogwokubiri mulabye n'amaaso gange ku ntiko y'olusozi ddayo otuukize omulimu gwa kitange gwe yakutuma. Olwaleero nfunye okusoomoozebwa olw'abantu abanjigganya. Nakubibwa nako Masaka n'ensuulibwa mu kibira. Nga bakulanga bannanga olw'obubaka bwentambuza oye mulalu yagwedda lubiki. Siri mulalu ndi muntu mulamu. Era okubira Masaka. Yes, bankubira Masaka. Ebbaluwa y'eddwaliro njina wano ne bantwala poliisi ne ntwala mu ddwaliro bayita Kyotera Muzimu Health Center 3. Mba ndi mu ddwaliro eddoboozi lya Mukama ne lijja gye ndi ne lyogana bagenda kukoma ku mubiri gwo, tebagenda kukwata ku bulamu kubanga oli wa ndagaano. Nze olwaleero ntambuza okutambuza ebigere ndagaano wakati wange ne bwe ndimaliriza omulimu Katonda kitange gwe yantuma alinzizaayo ewuwe naye yantuma kubabuulira kwenenya. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Olunaku lwaleero lwe program eno egenda kusigalawo emyaka n'emyaka. Bwe wolibeera eyo oyinza okuba leero gyabeeko kitundu. Wolibeera eyo nga wayisewo akabanga nofuna time yo ng'oli free data wo ng'omulina kuba ng'olina ku wifi n'ogiraba neggwayo olitegeera. Olitegeera program eno n'ogipikingamu ebyamakulu olyenenya. Mu kwenenya oba oli awo okwenenyaako n'abantu bogambyeko obubaka obwo ne tukuŋŋaana ne twenenya kikisobola okukyusa obulamu bwaffe oba okufuna emirembe mu ggwanga ly'e Uganda. Musumba Justin Katende nkutumiddeko nnyo musumba wange muwangalira awo Canada. Mukama yeebazibwe. Weebale nnyo byonna. Weebale okubeera nga onnuŋŋamya wamu ne famire yange weebale kubanga otusabira nange saba Mukama akumpangalize ne famire yo obeere ebibala bitugenda okulyako olubeerera. Kwa bonna Uganda lye program eno tuleme okuwakanya obutamanya. Abasinga tuwakana olw'obutamanya naye ng'ekituufu tukimanyi.
otwetegereza bye tuyiseemu bituze nga tulaba ebigenda mu maaso ogendako mu makanisa mu makereziya bino ebintu abasumba babibuulira abayimba ennyimba ez'eddiini babiyimbako oba oliawo naawe obikola ku bayibuli yo obisomako lwaki tetubiteeka mu nkola twenenye tudde eri Katonda kubanga ye muyinza wa buli kyonna nze muzzukulu wa Kabajja omugenyi Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga tusinzidde olunaku olwaleero ku kamera nkozeeko ne Mr. Umaru Kyagaba wamu ne Katusabe Jona ate nga Albert editor waffe abatuwagira tubaagala nnyo abatuteekamu ensimbi omuli Big Kirala Property Agents bano batunda amataka tubaagala nnyo omuli Baziwa and Sons bano nno bo batunda ebikozesebwa ebyewaka naddala mu nsonga z'ekisenge omuli bed covers emifaliso duvet covers blankets towels n'ebirala ebiringanga ebyo namwe tubaagala nnyo ne tuwebaza abakiraliyoni abeera nno mami Faati oyo naye atuteekamu omusimbi ogutokomoka oyo nno asinziira mu ggwanga lya Dubai n'abeera nga asaabaza ebyamaguzi okuva mu Dubai paka wano mu Uganda. Tulinawo n'enteekateeka y'abaana b'Omaani wenga olina ebyamaguzi ebyo okuva mu Omaani omukira kuguzi kasimu nakuleetera ekyamaguzi ekyo paka wano mu Uganda. Very soon tujja batweyungako waliwo n'omukyala ali eyo alina gundi bagiyita Ssente Butto nno era naye ali ku bwa Katonda nkubira akasimu n'akusabira oba oliawo n'akubuulira ebizibu byo n'engeri gy'ogenda okuba nga obivuunukamu naye yatweyunzeeko. Tubagamba kintu kimu nti Uganda tubeere bumu tweyagalize andi tetulina kwerabira Mukama Katonda eyatutonda. Beera bulungi weeraba. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.